wetutuukidde ku kyalo Buwenda ng'abantu bakuŋŋaanye okwefumiitiriza ku mbeera eyabaddewo akawungeezi k'eggulo. Bino byabaddewo ssaawa ng'emu ez'akawungeezi k'eggulo ng'abawagizi ba Hassan Mukiibi bwe basangiriza Farid Mulindwa ng'akuuma ekifaananyi kya munna NRM Bashir Ssemakula. Mbu Mukiibi yazze ne basajja be mu mmotoka ne bagezaako okuwamba ekifaananyi kya Ssemakula bwe balabye abafuukidde ekyambika kwe kumuwuttula okubula okumutta. Ningasobola kuleka fulaya za Basiru Dema ne tutandika okuzirwanira. Ati mu kuzirwanira bankubidde embazi eno ku nkoona nimbo wansi ngudde wansi sizeeba kutegeera. Ono yaddusiddwa mu ddwaliro e Masaka ng'ataawa era nga mu kiseera kino ali mu kufuna bujjanjabi. Oba n'amannyo gano gonna ago wansi n'ago waggulu agali mu maaso gonna ganyeenya. Okusinziira ku mukyala we Aisha Tumushabe yafunye essimu nti bba akubiddwa kwe kwangu wajja amusange yagenza okumutuukako ng'embeera mbi. Nkubye essimu ye nga tagikwata kati mu kuba ndi awo nga nkyamukubira takwata ne bankubira bangamba wategedde nti Ssaalongo bamukutte nga nzirise ne ngamba kyekibaddewo tabaasanya bakoze omutalo. Tumushabe agamba nti bano abakoze effujjo ku bba tekyabamalidde ne bagenda ne mu nju okugifuuza. Baddemu ne bakuba ng'ewange balumbye abantu mu nju ne bayingira mu nju eyange ne bagifa ne bankola ne banga ennyumba yonna bagifuukudde nga banoonyaamu abantu n'embazi. Ne bagenda ewa ssezaala wange Musamba Kalifani ssezaala wange ne bamenya enju. Abatuuze balumiriza nti effujjo lisusse mu kitundu kino okusinga bwe guzze guba mu kulonda okuzze kubaawo. Ffe ku mbeera yaffe bukyatutandika kulonda tubeerangako mu mbeera yagamba nti kakati tusoomooza muntu. Abantu ku kyalo bwe nnyini beetema beekuba lwaki lwabubaka bwa Paalamenti. Ate ye Harriet Namazzi atubuulidde nti akawungeezi yawulidde oluyoogaano ewuwe nga neekyazzeeko kumukuba nga bamulagira kukunuleyo abaana be gye beekwese nga babalanga kuwagira munna NRM Bashir Ssemakula. Bankwata bankuba leeta abaana tebakomye okubampalabanyiza bandeese wano basindise oluggi mulisiza banoonya abaana bakwese mu nnyumba. Leeta abaana bano bakwese mu nnyumba tugenda kukutwala, leeta abaana bw'otabaleeta tukutwala. Namazzi agamba nti mu kiseera kino balina obweraliikirivu bungi olw'obutali butebenkevu n'asaba akakiiko k'ebyokulonda okuyingira mu nsonga zino. Ekyalo kyonna tuli mu kweraliikirira kati tumagamaga tumanyi kye wakudda. Electoral Commission etuyambe kumpi yandimuggyemu bujja omukulu oyo. Muhammad Sekamatte newankubadde muwagizi wa Mukiibi agamba nti y'omu ku balozezza ku bukambwe bw'abasajja ababadde abakaawu ng'agenza okutaasa batuuze banne. Akotabulasiwa n'aginkuba wano era musemberedde wano ku ddamegi yennyini nemagamba viridde ngenzeeka. Kinajjukirwa nti n'omwezi oguwedde ku kyalo Mbaale mu ggombolola y'e Butenga e Bukomansimbi walabwayo effujjo ng'abawagizi ba Hassan Mukiibi bakuba abawagizi ba Kayemba Solo olw'ekifaananyi kya Kayemba Solo ekyali kiteereddwa ku piki y'omu ku bagoba ba boodabooda mu kitundu kino. Kyokka bo abawagizi ba Hassan Mukiibi nabo balumiriza oluyi lwa Bashir Ssemakula okubanga be babakozeeko effujjo. Yagenza okukuba owaffe embazi waffe yamuyise ku luba n'akuba Falidi w'embazi. Kati yamukubye n'agwawo yagudde awo abantu bavayo nga badduka bagamba Moze Falidi omukubye embazi. Omulago yantuuseeko bw'ati Moze n'amusikayo n'aleeta embazi bwe yagireese n'endaba embazi bwe nagize bwenti neekwata ono Falidi adankutte ng'agenda kumkumita. Hassan Mukiibi alumiriza oluyi lwa Bashir Ssemakula okubanga be babadde emabega w'effujjo lyonna eryakoleddwa nga bateegeddwa nga bava Kisiita okukuba olukuŋŋaana lwabwe. Kati ffe poliisi kyetwagala ekole enoonyereze, tetulina muntu gweyagala etire ku liiso. Bw'aba Hassan Mukiibi yakoze ensobi munda, bw'abanga gundi yakoze ensobi munda. Naye kyenjagala obbakakasa naddala bana Bukomansimbi baana abasajja abalimba tewali mwana wa muntu agenda kufiira mu kalulu kano. Ab'ebyokwerinda bakubye olukiiko e Buwenda okulaba butya bwe basobola okumalawo embeera ey'okulwanagana mu kitundu kino. Aduumira poliisi e Bukomansimbi Aggrey Francis Kyesimira alabudde bannabyabufuzi abakola effujjo ku bawagizi nti bino si waakubikkiriza. Naye omuntu yenna
akozesa amaanyi ku nsonga zino n'afosinga abantu abalala n'akuba abantu abalala n'akutira obuyundo n'ajjayo amayinja n'ajjayo emigo tetujja kumukkiriza kubeera mu kyalo muno banange tuli wamu. Ebikolwa eby'effujjo byeyolese nnyo mu constituency eno eya Bukomansimbi South nga ne gye buvuddeko akakiiko k'ebyokulonda nga kali wamu n'ab'ebyokwerinda kayita bonna abaali beesimbyewo okulaba butya bwe bamalawo okulwanagana kuno wabula n'omwezi teguweze ng'era ebikolwa bye bimu bizzeemu. Gertrude Mutyaba, NTV Akawungeezi.